Patu ebyo tuyise mbiti ate era nkusuubiza bwenaba nkomye ogenda kuyukira okutunda amanda saagala odde mugwo omulimu kuba nange sigukwagaliza naye lwakuba embeera tibadde nga nnungi mazima gali nti nange njagala obeeko nga weesiga akazigo weesiga lipstick okole ku nviiri ennungi nange biba binuma ng'omusajja okubanga omuntu gweyagala tusaba bimukolera naye ekizibu ekibadde omadde sina mulimu kati ogenda genda ebweru bw'okomawo binkolere ate n'akasente kengenda okuba nga nkola nda okuba nkuweerezaako wenaagenda okukomerawo ng'otiba butimi Patu kale n'ekirala sente zengenda osooka okukola ngenda kuwaako ekitundu n'ekirala nguleko essimu tube nga bisobola okwogera ku WhatsApp akubira ku video call nenkulabako nina kukola era ngenda kukola ebikusanyusa osanga wendi kufunira omutima wo nagambye ebitobiŋŋamba kitegeera kakati jeeke kati bambi sigala ng'okola nga bw'obadde okola ngenda kukola Ariana tuyino obudde tewangambye nti tuyina omugenyi mugenyi wange ono